wabula baba ono Bobi Wine akyagenda maaso n'okulumya General Museveni omutwe ne gavumenti ye. Omusajja oba okyamusibaleme kuyimba na kufuna sente ziva mu kuyimba ne bakugamba nti yasinga obugagga mu East Africa. Obeera okyamulemesa kino documentary award efuna award ku award. Byonna ne tugenda bitunulyako kubanga njagala kutegezaako mukwano gwange firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu emaze okubanga ewangula award eya Bronze Global for Best Film on Human Rights. Tugenda bitunulirako katsoke katono nnyo gye buvuddeko ku interview Bobi Wine gyasembyeyo kola yategeezezza nti firimu eno egenda kubeera ng'efuluma mu September omwaka guno gwennyini. Baji okugaba batandika ogipremieringa September omwaka oguwedde mawanga ag'enjawulo. Era we tuwogerera firimu eno yawangula dawadi. Kakati bibadde bikyali bityo emaze okugenda maaso n'okuba ng'ewangula award endala bagiyita batya. Bobi Wine atugambye nti ndi honored olwa documentary eno eyitibwa Bobi Wine People's President okubanga egeze maaso n'okuba ng'ewangula empaka awards of Bronze Global for Best Film on Human Rights and the Audience Award at the 2023 Millennium International Documentary Film Festival in Brazil, Belgium. Kale no anange buli wokwata omusajja kusuki noga kamokakanye omusajja ayongera funa maanyi. Bobi Wine yatugamba nti eno firimu egenda ku exposinga mwami Museveni emaze okubange wangula award. Baziyita batya? Baziyita Bronze Global for Best Film on Human Rights and the Audience Award at the 2023 Millennium International Documentary Film Festival in Brussels wali mu Belgium. Amaze okubanga agiteeka mu kikapu baba ye Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muteekako kali aka junior ever challenged but never equaled. My goodness, Bobi Wine o surprising abannange. Ampuliriza nakolerako dda akatambi ka firimu eno nenkugamba nti gwatamanyi biri mu firimu eno olina omukisa biwulira era nakakolya nenkakuteerayo. Njagala nkuwa akatambi kano ogenda kukakasa wabula akatambi kano kakulaga bulungi nnyo ne butya bwe twayita mu kalulu akawedde era gwa missing moments ezaali mu kalulu akawedde. Malayo akatambi kano ogenda kulaba biki ebyali mu kalulu akawedde wabula nga njagala kutegeeza omuwanguzi w'omwaka guno mu Millennium Festival International Competition Audience Prizes abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne firimu emanyiddwa nga People's President Bobi Wine People's President International Competition Bronze Gold Best Film on Human Rights kukulwanirira eddembe ly'obuntu Geno Cinema. Njagala mukwano gwange nkuwe biki bye twayogerako ogenda kufuna omukisa okuwulira atasobola kubanga obiwulira nawe yabiwulira osobola okukaddamu n'okejjukanya moments mwalimu ezikabya mu kalulu akaggwa nazikolera wabula njagadde nzikomerezeewo oluvannyuma lwa firimu eno okubanga efuuka ensonga kubanga yatugamba eno firimu agenda gikozesa okuexposinga gavumenti ya mwami Museveni paka ku ttaka. Njagala kubeebaza mwenna gye musinzidde okubanga mutugoberera wa video yaffe like mukwano gwange mu ngeri y'emu genda maaso n'okubanga osubscribinga teweerabira kubanga osubscribinga jjajja mu malansonga genda maaso n'okubanga ate omutuukirira ku namba ya simu gy'olaba mu langi eya black awo namba kuliko Airtel ne MTN mukwano gwange asobole okubanga akutikkula omugugu gw'ebintu mu ngeri y'emu kozesa enamba y'essimu eri mu langi eya green side zeno eyo yange ayagala okulangira business mu program nga zino gira bugize tujje kuba abantu mu maaso bakimanye. Kankuwe katambi kano nakakola akaseera kayiseeko wabula katukejjukanye omanye biki ebiri mu firimu ya Bobi Wine. Mbagala nnyo bafollowa bange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukulu Louis Manager Louis Chibuye nga mu kiseera kino oli Abu Dhabi nkutumiddeko nnyo mwana wa maama
kankuwa katambi kano ate tusetule emboozi kankuwa katambi tojjako wabula wuliriza tuwerabira ku subscribinga wadde okulikinga. Abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okwebuuza biki ebiri mu firimu oba documentary ya Bobi Wine. Bangi nnyo kwe kuli mukwano gwange ayitibwa Jeff ng'ali mu Massachusetts mu ggwanga lya America eyaŋŋambye n'ebiki ebirimu nenjagala nsooke nkuyiseeko wano katono nnyo tugenda kusooka tubeeko bye tulaba bye ŋŋenda okuba nga nkutuusaako mukwano gwange then ofune bulungi ekifaananyi mu mutwe ku bye ŋŋenda okuba nga nkugambe biri mu firimu ya Bobi Wine. Katusooke tulabe ebyaliwo mu kiseera nga Bobi Wine agenda mu maaso oba ng'ava ekyambogo okuba nga nominatingibwa as a presidential candidate. Olabe biki ebyaliwo then ngenda kuyisaako mu maaso awo tugende okutuuka ku firimu gikunnyonnyola ng'olina ky'otegedde munnayuganda. Njagala kutegeezaako nti olunaku lwakyanga ennaku endala Bobi Wine n'ayolekera wali ekyambogo okuba nga agenda mu maaso n'okuba nga nominatingibwa ajje avuganye ku ntebe y'eggwanga ennene. Ekyo kyonna kyakolebwa era kyaggwa wabula wakati awo ng'akomawo ajja awuubira ku bantu be ebintu tebyali birungi mukwano gwange. Katusooke tulabe embeera eyaliwo then nkomewo nkwongereyo. Angume, you should be ashamed of yourself. Take me to my office. Yes. Take me to my office. You're supposed to protect him. You're supposed to protect him. You are continuing to expose yourself as a person who is deployed on me to oppress me, to torture me. In your watch, they have broken my window. So you can say what you want, but you are talking to a presidential candidate, my friend. And I'm representing the people of Uganda. You want? Ekyatuukawo olunaku olwo kyali kiraga bulungi nnyo ekifaananyi biki ebigenda okubeera mu maaso oba biki ebiyinza okuba nga bigenda kuddako mu maaso kubanga omuntu bw'amala okuba nga nominatingiddwa aba afuuse fule presidential candidate ekiba kibakakatako wano kuba kumuwa bukuumi kubanga ssaawa yonna aba ateeberezebwa okuba nga asobola okufuuka pulezidenti ajjudde ow'eggwanga. Mu kiseera nga banominatinga eggwanga teriba na pulezidenti mu mawanga agagategeera democracy oba agalina ku democracy wabula ebyo byolaba ebigenda mu maaso mu bifaananyi awo kyekiseera nga Bobi Wine bamutwala ewaka ewuwe magere era ng'abasirikale bagezaako okwagala okuyingira mu nju ya Bobi Wine abantu kye baagaana ekyaddirira gwali muggo. Kino kyali kibuuzo nti kano tugenda mu kalulu oba tugenda mu lutalo. Twali tugenda mu kalulu oba twali tugenda mu lutalo. Ebyaddirira mu kiseera ekyo mukwano gwange tebyali byangu nnyo okutuusa Bobi Wine ewaka abamu baali bayuza engoye ziyuziddwa kw'ossa n'ez'oyo presidential candidate eyali alindiridde entebe ennene ey'eggwanga Bobi Wine. Wano ba bodyguard be okuli Edi Mutwe kw'ossa n'omumyuka we oba omwogezi w'ekibiina amanyiddwa nga Joel Ssennyonyi amakooti gaali tegakyaliwo. Katulabe ebyaliwo nga campaign zitandise era nkomewo. No matter how bad we are being treated, we are not prepared to return badness. We are starting our trip to Chankwanzi and we are going to keep observing the law and leave the police officers who are supposed to be officers of the law to behave in the way they deem necessary. Bino byonna nno kwali kubaali bakyaliisa bijanjaalo mpiso olw'ensonga nti baali bamanyi byamannyo wenu wabula akaseera kaatuuka nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola na kuakisesinga hotel kubanga asulamu ye n'abantu be wana amagye n'ab'ebyokwerinda bamuwaliriza okuba nga asula ebweru mu mmotoka. Teyasulayo yekka wabula yasulayo n'abayambi be kw'ossa bannamawulire abaasula ebweru buli omu yasula wasanze wasobodde okuteeka oluba we yalussa teri yanaaba yadde yasenya ku mannyo ku makya wabula baalukeeza
nkokola ng'ate babagamba bamuke ekitundu mbonnambiro akaali akalulu katuuka ne gafuuka amaziga. Presidential candidate ng'amaaso aganaabira wansi wa miti, ebintu tebyali byangu munnayuganda. Njagala kutegeezaako wano Bobi Wine yavaamu omwasi, yatabuka n'akangula ku ddoboozi ku ose yali ayitibwa Naamara yali amulagira okubanga ayamuka ekitundu, kubanga teyali mu mateeka mu kitundu ekyo, yali wakuddamu buzzi. Bobi Wine yawulikika wano ng'avaamu omwasi ng'atabukira Naamara mu ngeri eyali ey'obusungu ng'amugamba nze ndi presidential candidate. Ekyali akalulu munnayuganda kyali wano kifuuse olutalo. Akaali akalulu kaali kamaze okubanga kakaawa, abamu nga bagamba tubiveemu, wabula Bobi Wine yali ayongera okugumya abawagizi be okubagamba nti mubeere kaamu, kankuwe Bobi Wine mu kiseera ng'atabukira officer eyali amanyiddwa nga Naamara. Wuuyo kamukuwe. To enter your vehicle and proceed to Kyekoze. You will have this tomorrow. Tomorrow you are supposed to be in Nakasongo. Okay, just a minute, Madam DPC. First of all, let's say a rude good morning. But secondly, Madam DPC, this is my team. I just woke up. Just a minute, please. I am briefing them so that we leave, Madam. Don't be rude to us. We are Ugandans. Please. This is my team. He's not doing anything. This is my team. I am briefing them so that we can leave, Madam Naamara. Stop treating me like I'm a foreigner. Be an officer of the law. You blocked me from the hotel. Listen to me, Madam. Be disciplined too also. Don't be an indisciplined officer. Okay? I slept in the car. This is my team. I want to talk to them so that we get the hell out of here. Be disciplined, Naamara. Don't provoke us. Okay? This is my team. I am talking to them so that we live here. We can live here at any time we want, but we're living now. Tosobola kwogera ku ash moments eza Bobi Wine ngazze mu byobufuzi ne weerabira ey'omwaluwa gye baakubira driver we Yasin Kawuma amasasi agaamujja mu budde. Era bw'obanga oyogera ku Bobi Wine ne weerabira scene eyo oba moment eyo oba oleseeyo Bobi Wine, kubanga wano buli kimu ekitandikira. Bobi Wine wano watandikira ensi okwatiikirira bagende maaso n'okwekalakaasa, era ng'eno gye baamukwatira Bobi Wine watandika okubanga azitowa mu byobufuzi by'eggwanga Uganda. Nzija okutuusa ku firimu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu oba documentary gye baamukolamu, gye buvuddeko awo mwamulaba ng'ali mu ggwanga erya Italy, gye baali bagenze mu maaso n'okubanga bagipremiyaringa. Ate mu ngeri y'emu bajja ne bagiragako e London gy'ataasobola kubanga yali waliyo Babi Itungo Kyagulanyi mukyala we. Bobi Wine yali mu ggwanga munnange lya Dubai gye baali bamukwatidde ng'agenza ate okukola show ey'okununula bannayuganda abaana baali stranded mawanga g'Abawarabu. Kakati baakagiraga endaga ziringa bbiri documentary eno. Kakati muganda wange Jeff awe Massachusetts gy'osinzidde oba gyewasinzira okuba ng'ompeereza message n'oŋŋamba nkubulire ku firimu oba documentary ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Documentary eno mukwano gwange njagala kutegeeza nti nga tennaba kufulumizibwa mu butongole, yamala dda n'okuwangula award nga tennaba kufulumizibwa mu butongole, yawangula ddana award. Wabula kankutuuse wa we tugenda. Nsaba nsooke nkujjukize nti abatuteekamu ssente be bakkaawo ka Derek Investments okubanga tukutuusako amawulire ne stories ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga lyaffe Uganda mu by'obukulembeze, entertainment, kussa n'ebyobusuubuzi n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Ate ne nkujjukiza mukwano gwange nti wa video yaffe like, subscribing eyakatwegattako, gambye subscribing eyakatwegattako. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala mu abazze batambula naffe. Katweyongereyo ne documentary ya Robert Kyagulanyi Ssentamu known as Bobi Wine. Bobi Wine yavaayo n'atutegeeza nti documentary eno yakolebwa okweexposinga gavumenti ya Mwami Museveni n'okulaga ebibye bye biri emabega ensi byetamanyi, kubanga buli webatambula ne boogera ku mativi oba ne bagenda mu bazungu bapaintinga kala ennungi bapaintinga ekifaananyi ekirungi eri eggwanga Uganda. Yeti ng'ate kino ekifaananyi si kya ddala. Uganda erina ebyaddala bye bifaanana.
bwe kibanga mukalulu presidential candidate bamukwatanga ekisiimuula olwo bannansi. Documentary eno Bobi Wine atugamba nti ejjuddemu ebintu ebyenjawulo omuli eddembe ly'obuntu engeri gye lirinyirirwamu mu ggwanga Uganda, eddembe ly'obuntu engeri gye litali mu ggwanga Uganda, okuwambibwa kw'abantu, okuttibwa kw'abantu mu ggwanga Uganda, n'ebikolwa ebijjudde ng'obuli bw'enguzi n'ebintu ebiri ebifaananako bwe bityo. Era yatutegeeza nti eno documentary yakoleddwa kubanga exposinga mwami Museveni n'obulimba bwa zaalimba bannayuganda ebbanga ery'emyaka 36 gy'agenze mu maaso n'okubanga agikulembera. Bobi Wine y'omu atugamba nti documentary eno egenda kuyamba bulungi nnyo bannayuganda mu ngeri bweti oba mu ngeri etya okulaga abazungu mu mawanga gyegenda okuba ng'etalaaga okulaba ekifaananyi ekirungi ekya Uganda, eddala Uganda entuufu bwefaanana ng'oggyeko rose oba ebimuli bye bagitimba n'obuwoowo bwe bagikuba nga bo bagenzeeyo. Agamba nti twetaaga okulaga abazungu abawa General Museveni ssente nti Uganda gye muteekamu ssente n'ekifaananyi kye babasiigira kifaananyi kikyamu. Uganda eyaddala yeeno gwe bakwatira presidential candidate ng'ava ku nomination. Ababadde balina okuba nga bamukuuma mukwano gwange ng'ate bamucunya ebintu ebifaananako bwe bityo. Era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba documentary eno yakutaasa eggwanga Uganda kubanga ssente ziweebwa General Museveni ze ssente zennyini mukwano gwange zakozesa oggulamu emmundu ebyokulwanyisa ebigenda mu maaso n'okutulugunya bannayuganda, drones ezigenda mu maaso n'okuba nga ziwamba bannayuganda. Kakati agamba eno firimu egenda tuyambako buli tubadde tuwogera wabula kati twabifiriminze oba twabitadde mu documentary eno gye tugenda okuba nga tulaba oba egenda okufulumizibwa mu butongole egenda okufuuka kabona mawanga esobole okuexposinga mwami Museveni ne gavumenti ye y'ekikwangala, gavumenti ye ey'obulimba. Bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalinga premieringa documentary eno mu ggwanga erya Itale. Nkwebaza nnyo mukwano gwange, tukyeyongerayo n'emboozi eno. Bangi babadde confused era ng'abalala babuuza firimu eno oba documentary eno efuluma ddi kubanga bannayuganda n'amawanga agasinga mangi galina ennyonta y'okuba nga gagiraba. N'olwekyo mukwano gwange documentary njikutemaatemera ku biki ebirimu na biki ebyagenda mu maaso. Bw'otunuulira ebifaananyi biri mu background byenkuteereddeyo oyinza okulowooza nti baali bakumye ekikoomi naye yo mmotoka ya presidential candidate nga bakubamu obukebe bwa tiyagaasi mu ngeri y'okuba nga bamuggyayo. Akalulu ka Uganda kaafuuka akattiro ka Uganda, akalulu ka Uganda kaafuuka eddwaniro, akalulu ka Uganda kaafuuka olutalo. Era we tusobola okujjukirira z'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwafiira bannayuganda mu nnaku 2 abaali basukka oba bagambibwa nti basukka mu 50 mu nnaku 2 baali bakutte Bobi Wine ku bizinga eyo bye batta abantu ku makubo olw'okwekalakaasa. Baali babanja mukulembeze waabwe. Bingi ebyapeninga mu kalulu ka Uganda naye newankubadde nga si kalulu ka Uganda, documentary eno eraga obulamu obuzze bubeerawo mu ggwanga Uganda. Si kiseera kya kalulu kokka wabula n'ebiseera ebirala bingi. Gavumenti roses oba ebimuli byeri mu kutimba eri amawanga g'abazungu. Bobi Wine agamba nti bino biteekeddwa okukoma ne tulina bikomya tutya. Tulina bikomya nga tukola ebintu ebifaananako bwe biti kubifiriiminga era abajjukizanga buli lunaku buli waayogera n'abagamba gwe wenna alina kamera gikozese. Bw'olaba omusirikale ali enguzi gwe kwata teeka ku social media yo. Omusirikale omulaba ng'alina kyakola oba omukungu mu gavumenti ng'osobola okukwata ekifaananyi ekyo kikwata okiteeke ku mutimbagano. Mbumpimpi bino bye bimu ku bisinziddeko amawanga ag'enjawulo ogenda mu maaso n'okuba nga gamma Uganda obuyambi, ebitongole eby'enjawulo okuba nga bivaayo ne bigamba tetugenda kuba nga tuddamu kuteeka ssente mu ggwanga erya Uganda.
emikago nga iPod bino ebintu bye bagenda boogera Bobi Wine byagenda yogera mu mawanga ag'ebweru bye bireese obuzibu. iPod tekyagenda mu ssente, IMF yeesala. Kale mukwano gwange bingi ebiri mu documentary eno ffenna tugirinza okuba nga tugiraba mu butongole, wabula abasobola okufuna omukisa ne tubaako bye tutegeera mu yo. Njagala oba ndi mu gikutematemeramu ngikuyisizaamu munnayuganda egenda okujja ng'olina ky'olina. Ngenza okukusosa obutambi buli, njagadde ofune ekifaananyi oddeyo n'emabega olabe biki ebyaliwo mu kalulu. Oyinza okuba mukwano gwange nga wajja obyerabira. Akalulu amagye mu mawanga agaggwa dde agalina demokurasiya tegeetaba mu kalulu, tegeetaba mu mbeera oba ya buyinza yonna, wabula mu Uganda, mu ggwanga Uganda. Njagala kutegeeza mukwano gwange abapoliisi baba tebaliiwo. Ebiseera ebisinga batugamba nti poliisi zifuuka z'amagye. Ekyo kyezija kyeyoleka kubanga nze omu ku bannamawulire abaali ku nguudo ez'enjawulo ne ntegeera nti ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda kano tetuli mu kalulu, wabula waliwo ebiragiro ebisukkulumye ku biragiro ebirina okubeera mu kalulu. Kale nno mukwano gwange nkwebaza nnyo gwatambula nange, weebale nnyo, weebalire ddala mukwano gwange okubanga wasalawo n'ogamba kantambule ne DPTV Uganda osobole okuba nga ofuna ebintu eby'enjawulo. Nyongera okwebazaako nnyo ate era ne nkusaba mukwano gwange nti genda mu maaso n'okuba nga osubscribinga channel yaffe, wa video yaffe like mukwano gwange, n'abatuteekamu ssente oba mane be bakaawu ka Derrick Investments okuba nga tukutuusako amawulire n'ebyenjawulo mu ggwanga Uganda okwetooloola ensi yonna. Kakati nyongera nange obbajjukiza nti mikwano gyange tewali nsonga lwaki tosubscribinga channel yaffe. Genda mu maaso n'okuba nga ogiwa ekigalo kalayike kateeke waawo. Ngenda batera ano mikwano gyange mbagambe nti Mukama Katonda buli omu gy'oli gy'osinzira okuba ng'oli, abali mu mawanga ag'Abazungu, abali mu mawanga ag'Abawarabu, abali wano ewaka e Uganda, abali e Kenya, abali mu Rwanda, mikwano gyange nategedde nti e Rwanda tulina bangi nnyo abatugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwenna abaagenda mu mawanga ne muteerabira nsi yammwe ne mumanya nti ensi kintu kikulu nnyo, bannange mbeebazaako nnyo, mbeebaliza ddala. Munzikirize mbateere wano, naye eggwanga Uganda gyetaaga essaala kubanga kye tulina mu Uganda kyandibanga si kalulu. Kano akalulu kakola rekodi. Ebyo bye bimu ku bifaananyi Bobi Wine ng'ali mu ggwanga erya Italy gye yali agenza okuba nga premieringa firimu eno oba documentary eno okwali basita b'omanyi ne b'otamanyi bonna bajja ku mukolo guno okulaba firimu eno. Era Bobi Wine watugambira nti wano alina okweexposinga gavumenti ya Museveni paka ku ttaka. Kama abankuumire mbeere bulungi, mweraba.